Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaluganda mbalamusizzaako nnyo. From useful idiot to honorable minister. Kisoboka gamba nti ye. Bannange, ekitabo ekigenda okusinga okunyumira abaana baffe ne bazzukulu baffe abaliddawo mu ggwanga lya Uganda. Kyekitabo kya history mwe bagenda okuwandiika ebyafaayo ebikwata ku kyobugagga kye tulina mu Uganda kye tutabangako nakyo kye bayita Bobi Wine. The man is a life changer. Allahu Akbar. Ekigambo ekyo Eddie Kenzo yakyogera ng'ajaganya okweza emyaka 10 n'amusitula n'agamba nti bannange oyo takomaawo we mumulaba nga Bobi Wine naye Katonda amuyisirizzaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi abasinga temwakitegeera. Kimu ku bye bagenda omuwandiikako nti Katonda yamuyisirizzaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi mu Uganda muba muwagira. Era Katonda yamuyisirizzaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi mu Uganda abatamuwagira. Kambalagiko bantu batono nnyo. Mu bangi kambalagiko batono. Waliwo omusajja eyali yadibira ku buzigo bwa kitaawe. Mukazi we n'atuuka n'okunoba ne yeekyanga n'agenda ng'alaba kisusse. Nga bbaawe banne baafaanaganya nabo emirimu. Bakyala baabwe bali mu zi mansioni beeyagala. Naye nga ye mukazi wattu ali ku buzigo bwa Sezaala kwadibidde. Oba okitegeera, omusajja n'akuba endongo n'atuuka n'okweteeka mu level y'okwetaba Big 3. Naye nga bali be yeeteekako mbu naye Big 3 nga bo balina zi mansioni. Emmotoka balina mmeka bakyusa bukyusa. Nga ye musajja wattu ekyobugagga kyalina kiri kimu kyokka. Ekimotoka kyavugira emyaka 20 ne kikaddwa ne kyandika n'okutonyanga oil ku street nga kifiira ne ku kkubo n'akirekawo n'avaawo na boda. N'agezaako okujoininga politics. N'agaana n'okuwagira kitaawe nga yeesimbyewo kuba president n'awagira Museveni tekyamuyamba kukyusa life ye. Yasigala nga bw'ali mu buzigo bwe. Oba okitegeera, yali Bobi Wine eyajoininga politics. Omwami n'afuna omukisa oguva mu buzigo bwa kitaawe essaawa n'alina mansioni. Omwami n'afuna omukisa ogwejjako olunabe lw'ekimotoka ekikadde ekyali kimulemeddeko kati avuga zimpenko nimpulira mbu muzo ayinamu n'eziri Amadi because of Bobi Wine. Eyali talina wadde ennusu gy'asobola okusasula bodyguard gw'atambula naye ng'amukuuma nga banne baalinanga ba bodyguard baabwe baatambulanga nabo ze baayitanga eggaali. Essaawa n'atambula n'ab'amagye nga balina mundu be bamukuuma because of Bobi Wine. Oyo omu. Waliwo omukyalo omulala yatandika mu house gaalo mu maka ga muyimbi omu. Omulimu ne gukaluba n'agezaako okujoininga okuyimba nga byayimba tebitegerekana nabyo ne bigaana. N'afundika nga yeetandikiddewo ka bizinesi ku Salama Road ak'okutunda amayirungi ne bigiji. Enfufu n'emukubiraawo n'emutuuka n'ebuziizi. Mukazi wattu baneekuba. Bobi Wine bw'ajoininga politics, omukyala yatandikira mu kutembeeya na kutunda epuloni bwa people power. Kasita yawaayo obulamu bw'okuwagira Bobi Wine gye byaggweera ng'afuuse presidential advisor. Alina ekyafaayo nti twamulabako ng'afukamidde mu maaso ga Catherine Kusaasira ng'amwegayira Catherine Kusaasira aleme musiba olw'okumuvuma. Essaawa eno kati yafukamiza abantu mu maaso ge nga bamwegayirira aleme kubasiba because of Bobi Wine. Yali amanyikiddwa nnyo ku social media ng'omu ku basinga okuwemula. Essaawa eno TV presenter because of Bobi Wine. Be baafula presidential advisor nga tebasobola na kuwandiika title yaabwe nti be ba presidential advisor be mutamanyi. Nga tebasobola na kuwandiika linnya lye.
tasobola kuwandika kigambo presidential advisor nenga gubawadde office eyo because of Bobi Wine. Olwokuba Bobi Wine omusajja omujaasi omutendeke Jeno ali ku ddaala erya Jeno ng'ate president wa Uganda yayimirirako mu maaso g'omuvubuka omuyaayi ow'omu ghetto. Musajja tatalina na kyali naye olw'okutya Bobi Wine ng'amulabyemu element y'okuba nti asobola okumuyambako okulwanyisa Bobi Wine yayimirako mu maaso ge n'amukubira saluti. Mwerabidde Museveni ng'akubira Buchaman salute. Oyo Bobi Wine botudda eyo tuveeyo mwabo tudde mu bannabyabufuzi ayina be yasanga mu byobufuzi nga babiruddemu emyaka okitegeera nga babayita babitiibwa naye ng'ebitiibwa byabwe byakwambala amasuuti. Omwana n'abasitula n'abatuusa mu bifo bye baali batalootanga nti bali bituukamu. Abasajja nga bawangalira mu parliament nga talina wadde akakiiko konna mu bukiiko bwa parliament katuulako ng'omukulembeze kukko. N'amujja n'abajjeeyo wansi mu eyo embeera n'abafuula ba opposition leader. N'abafuula ba leader of opposition. N'abafuula ba parliament commissioner. Ebyo byonna nga tebabifunangako mu politics mwe benyumiriza. Mu politics mwe beyita ba senior. Ebyo byonna nga tebabifunangako. Naye because of Bobi Wine batambulako n'ezi convoy nga zibakuuma bukuumi nga be ba leader of opposition. Nga ne abatuusiza ku eri ekkula mu byobufuzi bye benyumirizamu nti be ba senior baabyo gwe bayita omuto mu byobufuzi nga yabatuusiza ku eyo level. Jowero Ssenyonyi gwe mwerabidde eyali TV president okumala emyaka simanyi 10 n'emeka. Temujjukira ku TV. From there to the parliament. Si wokati yakomaawo chairman wa Kosasi. Teyakomyawo leader of opposition essaawa eno. Because of who? Because of Bobi Wine. Atuusiza abantu ku buli kitiibwa kye baali batalootanga. Katonda amuyisirizaako okukyusa obulamu bw'abantu muba muwagira ne mubatamuwagira. Naye mujjukire nti nga bamuyisirizaako okusitula abalala ate era amuyisirizaako okusuula abalala. Abatamutegedde abatamukutte mu ngeri y'okumwegendereza baaliko basita essaawa eno nga kati be basembayo wansi baagwa dda nga bw'omubuuza ekyamusuula akolimira Bobi Wine. It's because of coming of Bobi Wine yenswala nti abamu mu baali basita baagwa abatamutegeera nabo tebayinza mukozesa kubeera nti bakola ki beekuumira ku mutindo gwe babaddeko oba basituka okuva babadde okutuuka ewalala. Oba kitegeera bw'omukwata obulungi akusitula bw'otamutegeera akukuba ekigo mu ddakiika. Abantu bayimba ennyimba zaabwe ne zinyumira abantu ne zibafuula abaakabi ne zifuula basita ekyabasuula ng'ezimu ku nnyimba abantu ze baali baagala ennyo ez'abafuula abaakabi tebakyasobola kulinnya ku stage ne bazimba because of Bobi Wine.